Mbiranga bwesodo kubatenga etambula olunaku lwajjo ku Tropic Hotel. Mbiranga bwesodo kubatenga etambula ba DJ ba nanyini disco mu kibuga Masaka gweta Masaka yonna basobodde okubatenga ba meetings abakulu okuvaako side ze Kampala mu nteekateeka ey'okwegatta. Embeera bwesodo okubatenga ejjira abajjukira obulungi omukulu gwe bayita Sansa Dennis ngono yakulira abayina ebidongo mu kibuga Masaka gweta Masaka yonna. Omukulu nga yasobola okubatenga abakwanyaganya mpola mpola nasobola okubatenga abaleeta bano bannanyini disco abali mu kibuga Masaka abali mu bitundu eby'enjawulo gamba nti Kalangala, Sembabule, Rakayi n'ebitundu ebirinaanyewo byonna. Yasobola okubatenga akuba omulanga eri waggulu n'abagamba tulina ebibiina byaffe ebiri eno naye obuyambi nga tebutuuka. Embeera eno gavumenti eyinza kubatenga etuyamba etya? Kati n'abakulu bavudde e Kampala ne basobola okubatenga bazze balabe ekikulu mukulu Sansa kye yasobola okubatenga abategeeza ekibiina gye ekiri. Awo ne basobola okubatenga bazze olunaku lwajjo ebyabadde ku Tropic ne basobola okuba tebatubuulira enteekateeka yonna nga weesobodde okubatenga bagenda okuyamba bannanyini disiko. Bannanyini disiko si ba DJ wabula bannanyini bidongo kubanga ba DJ bayambye abayimbi bayambye mu mbeera eno akadde kano. Oba oliawo ne Jerusalem Sale wajja okubatenga abayambirako embeera esobola okubatenga etambula kubanga abakadde kano disiko ezisinga bannanyini disco abasinga bagamba nti bazitunda olw'embeera nti covid abayiseemu we bapangisa renti isobodde okubatenga birinnye waggulu ne wansi. Kati n'omukwanaganya omukulu yasobodde okubatenga ateekateeka eno ensonga eno yasobodde okuba yatugambye biki bibasobodde okubatenga byatambudde mu luteesa lwabwe olwabaddemu bannanyini disco zonna mu kibuga Masaka. Omukulu gwe bayita Nsobya Robert eyabadde mu nteekateeka eno bagamba nti ekibiina bakitandiseewo kye bayita Public Address and Stage Owners Association. Era enteekateeka nga bwe yasobodde okubatenga etambula wuno omukulu wuno ng'atubulira ku nteekateeka yonna nga weesobodde okubatenga etambula. Twatandika ekibiina kye bayita Public Address and Stage Owners Association Limited by Guarantee ng'ekigendererwa kyakitandika ekibiina kino nga bannanyini ebyuma mu Uganda twali tusanga obuzibu bungi nga tetulina association yonna mwe tukola ki mwe twegattira. So ne tusalawo ne bannaffe twerondamu akakiiko akanaaba kasobola okukola ki okutambuza ensonga eno. So netusalawo ne tukola ekibiina ekyo tugenda kwegattiramu babyuma bokka bannanyini byuma ng'omulamu ngugamba nti tumaze ebbanga ddene nga b'ebyuma tetuyita bukulembeze twafuna n'embeera ya covid eno etukubye nnyo mulimu gwaffe industry yaffe gye tulimu ey'ebyuma kubanga before nga covid tenakujja twakolanga emikolo tukola embaga tutegeka shows netukola ku nnyimbe tukola buli industry yonna eyo ya entertainment wekola ki weeri netugenda tukola emirimu egyo naye kati emyaka ebiri almost giweze titukola tutudde tulina abaana tulina abakazi tulina famire zaffe gye tuva tulina sente zikola ki zirabira bantu abo. Omulimu gwaggwawo ffe twali bakuba bidongo bandongo omulimu gwakola ki gwaggwawo tetukyagulina netusalawo ne twekolamu omulimu tutekewo ekibiina kisobola okwegatta twegatte tusobole okuba nga tukola ki tunoonya obuyambi. Kaya basi yembeera ey'obwegassi gye basobodde okubatenga bayitiddemu olunaku lwajjo bannanyini zi disiko nga bw'omanyi okutandikawo disiko okugula disiko sigamba nti miliyoni 5 miliyoni meka abasajja bali mu miliyoni nga1 miliyoni 2 miliyoni 9 mu nteekateeka eyo bannanyini disiko okubeezaawo disiko oyinza okulaba omuzindalo gumu nga guli $5,000 egimu giri mu bukadde nga bumeka mu mbeera eyo. Kati n'omukulu ono yasobodde okubatenga mu nteekateeka eno bingi nnyo basuubira mu kibiina kino era nga bagamba nti obwegassi bwonna butambudde bulungi nnyo bagenda kuba bafuna bingi nnyo eri bannanyini disco kubanga badde bafuna ebintu bingi ebibayitako olw'embeera babadde tebeegasse mu nsonga zino. Wuno omukulu atutegeeza. Era ne bannaffe tusanze bano e Masaka mu Buddu kibatugamba ekimu nti bannange embeera si nnungi mugambe ku bakama baffe waggulu eyo ab'obuyinza mu gavumenti batudduukira embeera naye ki si nnungi oba tebasobodde tuggula bafuneyo akantu konna kabasobola okukola ki tusindikamu tusobole okweddaabulula kubanga amabanja mangi banka zitubanja abaana tetutalina fizi sobola bawerera embeera yennyininyini ng'ey'obulamu naye si ddungi tuli balwadde tulina buyambi bonna kubanga omulimu bagukola ki baguggala. So yensonga y'emu etuleese tukolagana n'ab'e Masaka n'ebitundu birala tusobola okukwatagana nabo Mityana nawagwa tujje tutambula kule omukago ne bannaffe n'ebibiina ebirala biba bisobodde okujja tuyambagane tulimu tusobole okuba nga tuva mu mbeera eno embi. Aya basi yenteekateeka yasobodde okubatenga etambula abakulu bano twasobodde okubatenga tubabuuza enteekateeka eno yazza akadde kano basuubira okgendako wa Jerusalem Sale bagambye si kikulu nnyo okgenda wa Jerusalem Sale n'enteekateeka webezze nga yakuyamba kubanga bangi nnyo abayambiddwa ate nga music ono abasinga tebafuna naye nga bannannyini ebidongo oba oliawo be basinga okuteeka mu mbeera eno bagamba nti Jerusalem Sale waba enteekateeka ezze nga yakubayamba nabo beetegefu
okuba ate nga beegatta ku mugendo ogwo. Omukulu wuno Nsobya nga tutegeeza, Nsobya Robert. Ebimu ku bigendererwa by'okutandika ekibiina kino kuyamba abantu bali mu industry ya byuma, ffe bannannyini byuma twabigula biri waka byebase. So ekibuuzo ky'omubuuzize okukisinkana Genosale kirungi oba nga asobodde otuyita tumusinkane ng'abebyuma abeeko kyasobola otuyamba kubanga bakulu abakola ki abatutwala. Nakyo idea si simbi naye nga idea ffe tulina nga ekibiina tuli mu bwegassi twegatte ng'abebyuma tube nga twogera eddoboozi ki limu tusobole okuba nga tukola ki tuyambibwa. Kitwali tusaba gavumenti ebeeso kitukolera yabadde tukolera ekyo edulizo muyanga gwaffe tugule tuddeyo ku mirimu twenoonyeza 10 kubanga era bujjo ffe twenoonyeza. Aya basi ye mukulu oyo abavudde mu kibuga Kampala nga bazze okuba tebalaba enteekateeka Masaka y'obwegasibwa buli butya bannannyini disco bakwatagana mu tendera kigo basobodde okuba ate nga batuukawo. Omukulu nasobodde okuba teyasanze bingi nnyo disco z'e Masaka zisobodde okuba ate nga omutendera kwe gusobodde okuba ate nga gwatuuka olw'embeera nti enkulaakulana mu sawundi yaabwe emizindaalo n'embeera nti badde balinawo n'essako gye badde batambuza olw'embeera COVID-19 bategeeza nti akasente ako kabayambako bannannyini bidongo era nga omukulu Sansa nga wesobola okuba ate nga ategeeza abamu ku babaddeko ku nteekateeka eno abalina disco bannannyini disco basobodde okuba tebategeezezza. Omukulu ono bamuyita Lutaya Franka nannyini wa sound bagita King Sound eri mu Nnyendo ye yagambibwa ati ku nteekateeka eno kati ekibiina ekyaffe kyo tekigenda kubanga kikola ebintu ng'ebyo kigenda tusakira kireete kyetufunye kateeke mu nkulaakulana tutubule okulaba nga tukola bizinensi ez'enjawulo nga tukulaakulana twalize ewamu era kyongedde tuzibula amaaso nga ffe badirekita ate era ekirala obutanywerera ku mulimu gumu tulina okuba atukola kati emirimu egy'enjawulo. Ye mukulu oyo bamuyita Lutaya Frank nannyini King Sound Disco ate ono omukulu bamuyita Dombolo wannannyini Homeland Sound Disco naye yasobodde okuba tebaddewo mu nteekateeka eno ne beebazanya abakulu bano ne bagamba nti bayize ebintu nti obutanywerera ku mulimu gumu kuba covid ono asobodde okuba ate nga bayigiriza wuno Dombolo. Oya Badiro abasinga obungi gwe bamanyi nga Dombolo wa Homeland ne Zebula okuva e Kalungu. Ekibiina kituzibudde kituwaddemu ekyokuyiga kubeera nti obutabeera ku mulimu gumu fakati nga babadde bagize babanga batusakidde ne batuleetera kituyamba okubeera ate okutandikawo ne bizinensi endala tubanga tetuba ku kintu kimu kituufu nnyo kituufu era kijja tuyamba kubeera kale nga gavumenti weeri nti eba tesobola kuyamba muntu sekinnoomu kiba kirungi nnyo okubeera nti tuli mu bwegassi. Amannya Kawoya Badiro owa Homeland ne Zebula abasinga obungi gwe bakazaako erya Dombolo. Aya basa ye Dombolo oyo bwasobodde okuba ate nga ategeeza era omukulu ono omukulu Nsobya basobodde okuba bali mu nteekateeka y'obwegassi bagamba nti bannannyini disco bafuna obuzibu bungi nnyo n'owulira nti disco bagyokeza ebidongo babiwambye mu mbeera eno oli asasuddeko deposit eziweze ssente bwe ziti abagamba nti enteekateeka eno egenda okuba ate nga ebayamba eddoboozi nga liva wansi paka waggulu ate nga ne security bagenda kuba ate bagikwasaganya mu mbeera eyo bisobole okuba ate nga bitambula. Emigaso oba ebibasuubira okuganyulwa mu kibiina kino bingi kuba mwegattira n'embeera eddoboozi limu ebintu bingi bimusobola okukola mu ddoboozi eriki eryawamu bwe buyambi teri muntu ayagala kuyamba muntu omu kebe gavumenti gye tukabye tuyambe tesobola kuyamba muntu ki oli omu era kyobala bakama baffe waggulu batugamba twegatte kole group oba ebibiina tusobole okuba nga tukola ki batuyamba so naffe tusaba nga twegatte tusobole okuba nga tukola ki tufuna obuyambi kati nga ffe abebyuma twadde tusaba mu industry yaffe obuzibu bungi tugende ne tukola oluusi emikolo ne bakuwa deposit ya deposit ya ku byuma ne bagamba onoba otuse ku venue bogenda okukolera bagenda kuwa balance n'ogenda n'okola omukolo n'ogugwa ayonda n'oko kunoonya abakuwa ssente ez'okudiposita nga tokyabalako nga badduse nga bagenze n'okubiwa mu mbeera eyo naye kati mu mbeera eyo twanga tutaddewo association eno embeera eno tujja kumanya tujja kusobola okuba nga tucoordinatinga network tujja kuba tugiina nga tukyabbiwa mu mbeera eyo. Aya basi ekibiina bwe kigenda okuba ate nga kiyamba abo era nga okutegeeza gwa tannakyegattako enteekateeka emiryango gikyali miggule oyinza okubirako omukulu Sansa owa Viba Sound Disco yali mu nteekateeka okuba ate nga agatta bannannyini bidongo bonna wadde covid asobodde okuba ate nga atambula abategeezezza nti temuggwa mu maanyi budde bonna embeera ejja kuba ate nga etereera kuba guno gwe mulimu gwaffe gwe tulina okuba ate nga tutambulizaako mpola mpola era omukulu bamuyita Tipulo naye ng'omukulu ono mutegesi wa bivulu naye nga yagguddewo sawundi empya alinawo sawundi empya era budde bonna agenda kuba ate nga agisumula yabadde omu ku abo kubanga enteekateeka eno association eno yabayina ebidongo bagita Public Address and Stage Owners Association era omukulu Tipulo oyinza okwebuuza ate promoter ajja atya omukulu ono yatandisewo sawundi empya naye inawo ebidongo bye yatandise takyagenda wa Dombolo.
Amanya nze TPRO Systems bwegassi buno tubadde tubufiirwa kubanga emikisa mingi bintu bingi bibadde bijja ne bituyitako nga tetubifunye lwa butaba na bwegassi. So ensonga lwaki tusazeewo tufune olukiiko luno tusalewo ekyokukola tulabe nga twegattira mu kibiina kimu ffenna nga ab'ebidongo bannannyini disco. Anti ebyokusoomoozebwa ebyetusanze nti obulwadde bwatugwako nga tetwetegese ate tetuyambiddwa lwakuba nti tetwegasse. So tugezaako okuteekawo okwegatta tulabe nga tufuna okuyambibwa oba olya. Ekintu ekyo weekiri naye ku luno tujja kufuba okulaba nga tekibeera bwe kityo. Tulina okulwana okulanga tuli ku kakiiko ffe nga Greater Masaka nga tuli ku kakiiko aka Uganda yonna okulaba nga obuyambi singa buba nga buzze ffenna tusobola okubugabanako. Emiganyiro gye batusuubiza gye tusobola okufuna mu association yaffe nti singa omuntu aba afunye obuzibu nga memba tuba tusobola okukwatira awamu ne tumuyambako. Aya basi yeteekateeka eyo n'omukulu bamuyita mukalazi nanyini bagita Spark Sound eri mu Nnyendaawo ku lw'ekitovu omukulu naye yasobodde okuba ate nga yabadde mu nteekateeka eno babadde bangi nnyo bannannyini bidongo badde bangi nnyo olw'embeera y'obudde. Omukulu ono naye yasobodde okuba ate nga ayogera ku nteekateeka eno association. Tufunye okunyigirizibwa kungi nnyo, balandiroodi batubanja, tetulina bwe tuyinza kyogera kwegamba kuwulira naye abali waggulu mu buyinza batuyambe eddoboozi lyaffe baliwulirize. Tuli bubi. Ekibiina kino kye batusuubizza batugambye eŋŋamba gyekigenda otuyambamu tekigenda tuyamba nga muntu ali omu, wabula batugambye tufune okwekuŋŋaanya ne bannaffe abatabaddeewo n'ababaddewo tubeere kale omuntu omu.